Shaluwa bannange oli otya? Oli bulungi ati mbadde neraliikidde nga bw'oba wafuna obuzibu naye kasita oli bulungi gwe kaakati twali tuteesezza tukomewo naye si kyakulaba ate nno nali ŋŋambye Shaluwa noŋŋamba nonteekamu awo amaanyi noŋŋamba tukomewo naye siddangamu kukulaba. Wafuna omulimu? Ine Shaluwa walinoonyezaako n'oŋŋamba bannange. Mwana gwe nga wafuna omukisa. Nze ndyeno omwana gwe okuva kwolwo buli lunaku nzijja nakati nkedde mu kilaasi lwakuba abalala sinnabalaba. Ate nno nkugulira ki mwana gwe? Twafunayo omusomesa omulala ene watusomesa bulungi era nga we wabireka. Naye sijja kugwamu maanyi lwakuba nali ngumidde ku ggwe naye kati sirina kyakukola kanjira linywezi eno tumanya nange omukisa guyinza okunkwata ne bimala ne bitereera ne batwongeza ne kasente. Naye bw'ofunayo ka chance tonneerabira munywanyi tonneerabira tubadde tuyiriba ffenna. Kale mukwano obeera bulungi. Evening, how are you today? How are you? How are you? So, the time you know buzibu ye. No wateka mubalo teyaka. Ate mu Bible wagiteka mu lampoda zengaka eyaka. So kitegeeza yo nga ye erikoze. Eneo kaluni ye ine kizibu ekyo. Nedda. Waliwo ne socket eri mu office ya boss. Naye ino buzibu. Kati madamu kitegedde bwebanga bwetyo bwekola. Eyinza okuba nga lampoda yafunamu obuzibu nga yo oba wayalingi. Era ekizibu ekyo ne socket eri erabika kyekola kyeyina. Naye ngenda kusurveyinga ennyumba yonna. Kubanga sijja kunulira kino kyokka. Nina okukozesa obukugu bwange nsurveyinga ennyumba yonna. Then nze nja kuzuula ekituufu ako mulimu mwangu nnyo. Kale si bakungambye nti ekintu kyokola okitegeere. Gwe mulimu gwange ogwo. Amina si. Ndowooza kati tugende kulamuza ne ofisi y'omukulu naye tulabe. Okay, tewali buzibu. Bannange mwebale kujja bamikwano, mwebale kunyiikira, mwebale kutagwamu maanyi, lunaku ne mujja, lunaku ne mujja. Mwebale. Olunaku olwaleero nina essanyu mbategeeza nti omugagga boss yagenda okubasomesa era mbasaba bambi wajja tukyamuke tulabe okwagala omugagga nga tumulabyeko tatera kulabika. Tukyamuke tulabe okwagala tumuwe obugalo ng'ayingidde tumwanirize. Naye alabe nti abantu be kyemwagala okukola mukyagala ate nga mukiwulira. Ndowooza tuli wamu bamikwano. Era olunaku olwaleero yagenda okubasomesa mbadde nsaba wajja mulako okukyamuka mumukubire mu bugala omusanyuke naye kennyini mumuzzeemu amaanyi bamikwano. Naye ensonga yosaba kangende omukulu muleete naye wajja bane tulaga ku ssanyu mukitegedde bamikwano. Kale Banks Mwansalwa kyenkakasa omukulu kajja points zange zenyina zintwala ku bwa manager. Ndiye sanyu eryo. Sanyu amotero sumagira. Naye olwaleero ndaba simayiro ine waggulu eggamba lajja ddala nga sinasumagirako yadde. Bisima byokka. Kitegeera. Nze banaye babuulire. Weesabire nnyo ate tutya Prince. Kubanga nze bamumanyi nze. Ntulabona. Nendaba buli kimu. Naye tugende mu maaso tujja kulaba. Siraba bwamaneja. Ekikulu Prince ogw'amangu amaanyi. Bino ebintu byetaagamu obugumiikiriza n'okwekkiririzaamu ggwe ng'omuntu. Saawa yonna ekyamaanyi kijja ng'owuliriza bigambo byange. Naye mwe baana mwe babuulire tuleme kuggwamu maanyi tubeere bagumu ate n'ekyomukisa omulungi tebalina kye baatuggyako. Mumanyi nti abamu mugenda ne munoonya emirimu ne bagamba sooka oleeteyo akasente
ne bano tebabisaba ssente just ndagamuntu ebipapula bye twaleeta nze ngamba tusooke tugumemukko nga bwe tulinda ekiddako. wabula ine kyoyogedde ekituufu tubeere bagumu tubeere bagumiikiriza kuba eno kampuni teringa amakampuni malala ogendayo agamu ne gakusaba ssente agala oba mukyala ne basooka kwebakako okufuna omulimu naye ze kyendabye tubeere bagumu tugumiikirize tomanya mukama tujja funawo wanene ekirungi kuba ekisooka basomesa balungi basomesa bulungi tugumiikirize tujja funa ekituufu ine nze kyendaba mazima. nga bwe nabadde mbagambyeko kyomukulu olunaku lwaliro agenda kujja tusomeseemukko yigeko naye atugabanyizeeko ku kyalina miliyoni atuuse mwebale nnyo okumwaniriza n'obugalo obwo obulungi abantu baffe be bano tusanyusa okulabisa kale nange nsanyusa okubeera nga mbasisinkana wano abamu oyinza okuba mwandabako kuba nenamu wano abakoze abakadde Salima nkulaba ekintu ekikwasiza amaanyi n'okujjula nkulaba ojjudde naye tofaayo amaanyi g'otaddemu okusinza nga mapoints zo ekintu onna kiro kivaamu mpozi n'omulala debunks kyali wange gwe oli mulwanyi ogenda kubeera manager w'amaanyi sinakindi nkwagaliza nnyo nawe okere ng'oli CEO wa kampani emu kuba obukozi bw'olina bw'amaanyi naye nga mwebala okukola era n'abalandoza bannammwe akaseera ke mmazeeko nabo mwogeddemu nabo ne mubagulira we bitambula at least mwe abalimu musobola obbalaga ekitambula ebulungi mu maaso kakati okusinziira ebintu bino nga ebitambula abasomesa ndowooza baze babasomesaamu kati ku lisiti y'ebintu ebyo nga bibiraba kyati eno twagitimbawo ojja n'otunako nawe n'olaba oba okunyonyola kwabyo kwe kwawukana kati nze bwe mbatulidde kyati eno yonna nga bagibanyonyola obudde engeri y'okwogeramu n'abantu identity engeri gy'obwenyonyolamu eri abantu obugiri trustworthy obwesigwa bwolina nabo kikulu then ojja ku updating kitegeeza ne bwoba ofunye ebizibu ebyo ejjangu ku kampani reporting ewali secretary oba secretary abeere ngaobaka butuse wali boss ekyo kikulu nnyo then discipline ne determination Salimono gwe mulaba yajja naye tamanyi nti agenda kumalako kuba yatuuka n'okwagala okubanga agamba nti bannange bwezi wandifuniddeyo omulimu omulala nenkola ki ne mugamba ojja kumalako kati nga wenjagala atuuke luwa awasembayo wano experience teri kampani gy'ogenda kukolamu okujjako ng'olina experience ndowooza n'emirimu gira abalanga twagala manager experience myaka 2 twagala gundi akola bw'ati experience myaka 5 kati bw'oli experience ogenda gifunawa wano we nabateeka mbagezesa ebintu ebyo nalistinga mugiraba nzija mbagezesa ndabe ani anasobola kuba sigenda basindika mu kampani ate batuuke baŋŋamba omukozi gwe batuwadde muki wakiboggwe balira weze gwe mulaba CEO wa kampani eno nze nange nayita mu mbeera gye muyitamu era saakeera nja kufuna mulimu bakugulawo kampani nga mugiraba najja neekola nga gye mutandikidde yennyini bwe nagenda nga nfuna obumanyirivu points zo bazimpa ne banninyisa ne banteeka bagenda okumaliriza twagenda okumaliriza okukola nga nze nateekamu obukozi bw'amaanyi buli bwoteekamu obukozi amaanyi obukozi obwo bwoteekamu n'obumalirivu bwoteekamu kigenda kuyamba okubeera nti naawe onawaba otandisa ekikyo ojja kikola n'obumalirivu ate kijja kusucceedinga omuntu yenna akola omulimu nga si gugwo n'ogamba nti akankole nagalaali togenda kukola kintu nga kino era togenda kimalako nakyo kati kyemba mbakubiriza mubeere nga mukola n'obumalirivu teweeganya nti ate kati ekintu ani atambuza pulasitiika banandaba batya nze gwe mulaba boosi wammwe gye nava eyo gye muli gye natandikira naye bwali mukozi gwange okubeera nga nkola ki nga ntuuka ku kino olwaleero yensonga lwaki nammwe mbayisa mu process emu nze ninamu ekintu ekyenjawulo kitya
nina enkwata gyenkwatamu abakozi ennungi bannamwe balowooza munaabogeddeko nabo oba omumulane kamangiddeko nabo bajja babuulira oba oli abo bandi bagambe temutawaana mulaba Salima oyo mumugamba lwaki akyali mukampani eno nga muzito ajja ng'akooyo olubuze kwita najja nagamba nange Salima agize n'omugamba amuleke olw'ensonga alina obukozi obw'amaanyi ate mukumiikiriza n'omusomesa infacti gwe nakabaleetera noza mwamulabire yazze n'agamba nti naye mulimu omukyalo omu waluuto naye nga mugayaavu nnyo ne mugamba oyo muleke omukozi wange mumanyi tuvudde wala era saawa yonna y'omu ku bakozi abagenda okulinnyisibwa eddaala oba oliawo munaakakasiza kyenjogerako nti kituufu saawa yonna kuba yajja akasaba mulimu gwa sales manager saawa yonna obudde bwe bwawuzaako butono nnyo so njagala mukkirize muteekemu amaanyi mubeere bakozi nnyo mugenda kutuuka ku ki abasomesa babasomeseza mu bikwate kyekisinga obukulu naye mbasaba nnyo mu bintu byemukola byonna mukwate obudde ate mubeere n'obugumiikiriza n'ekirala mubeere n'empisa sekuritale wange ndowooza enkwata gyabakutte musimbi ate mumwekakasa muntu emirimu gyagikola bulungi akola bulungi mpozi Jasmine empapula zonna zirabye simbi era saawa yonna omulimu gukuli mu ttaano kale bannange ndowooza mufunzire ebigambo byange saawa eno infacti obudde nga bungendako njagala ngendakera amakampuni gye nateeka empapula zammwe ndabe ebitambula kubeera mbaako ebibuuzibwa ndabe Salima beera mugumu dibanka mubeere bagumu mukolere amaanyi mugeremu amaanyi kuba points ndaba olowooza etoolako so muteekemu amaanyi ndowooza byebyo ebyange madamu sekretary ndowooza ebyange wabula basajjamu mukoledde omulimu gw'amaanyi buli basufu ekituufu kye babagambako kyekituufu kye mukola anti katufiiseewo kyotamanyi mukama waffe ffe bwe tuba tusazeewo okukola omulimu tugukola n'omutima ogwo kulu nsingi mu butuufu kuba omulimu ogusinga guli wali mu kusomesa naye omwami asomereseza abaana oyo nange olaba abakozi abo bakkiriza nze mbatuuseemu nga nyimubuza mbuyimubuza buli kimu ng'olaba bakolaki bakkiriza so bwembanga mutambudde bwe mutyo ekyo kigenda tukolera ssente ate naawe tandikwayetenabo kubanga so mubeera eyo tujja kukola bulungi bizinesi affe emirimu tugenda gikola kasa tuba tusazeewo kami kati ffe tuba tusazeewo okukola tujja kukolera tukola ki kakati muvu kasibante ojja kusaba ovemu akadde katono mala okwasiganya mukyalo kale mukama wange kale ngene nkwasaganya ofiisi yange kale mukubasibante Jasmine Wanyisebo oyo bali kujja naye emboozi endagiriza enkwana mayonga semberako wantogeremu kati obadde oteesa otya mukama wange kindeese nambadde nkoyo okubeera mu kilaasi mbadde njagala ontaase at least sidda mu kilaasi kubanga wasuubiza okumpa omulimu kakati okuoye kiraasi ngaokuye mangu ekyamazima mpozi nkooyo okujjanga mu kilaasi nentuula kuba mbadde nsaba wandisigadde ng'obeera mu kiraasi zino osome olw'ensonga bayizi bannaawe b'osoma nabo babakozi bano b'osoma nabo balabe nti mwina musitadinga kiraasi zezimu kati genda ng'osome okomewo then gw'omanye nti omulimu gwe guli mukama wange ntaasa ekyamazima mpulira nkooyo okujjanga mu kilaasi ate naawe okimanyi nti empapula zange mu bulungi nasoma bulungi okujjanga nentula mu kiraasi buli lunaku nange bimmenya ntaasa mukama wange Jasmine nkulaba gwe kati kyekyo kyekikusumbuwa nedda si kyekyo oyogeza wena kyekyo naye njagala tufuneyo akadde gwenyini ojja kufunayo akaseera tufune akadde ensonga ezo zeetaaga tutuule awantu nga wasirifu tuzogereko ekyomulimu kyo kyangu gyendi
Okay, mukama wange naye mbadde nsaba nti ompe ku namba ya Kristina bali WhatsApp ebejja kunkolera. Mbozesa kukubira simu. Mukama wange tewankubira nze nakuwa enamba yange. Bitawanya bingi. Ekyamazima tewankubira. Esimu ogirina? Esimu ngirina taata. Gireete nkuwa kanamba kange kuba Nsa mukama wange. ebitawanya nti biba bingi. Kitegeera. Naye enamba nyangu nsaba ya WhatsApp. Ya WhatsApp yekyokunkolera. Yeyo. Omukulu Promise. Neyanza. Erinnya lyoteekako. Yesema nayezevinga. Ni mukama wange kansubira omulimu gya kufuna. Omulimu ogenda kufuna gwe nakubondedde. Bikyobumanyi. Yebale nnyo. Obwedda ndi miryango nkonkona kumbe oli eno manju. Mbadde nkonkona ku nnyumba yo. Tutakabanga nno nga nkonkona naye nga simanyi nti oli eno. Nze landlord wazi ennyumba. Landlord wazi ennyumba? Olowooza tubuze ssebo? Ate ekyo. Kugamba nti gwe landlord wazi ennyumba. Ennyumba tuzisa kampani yetusolooza kati ate wobeera n'ogamba nti gwe landlord wazi ennyumba obeera ombuzizza. Oli mutuufu kuba mbadde nazikwasa kampani ezisolooze naye with time ngenza okiraba nga nte kampani naye ntwalako ssente nnyingi naye nsalawo nze ddize nze kennyini mbeere nga nze abakola ki bo abakadde bamanyi nti nze nabasoloozanga era nze landlord waabwe naye olw'embeera woogimanyi opangisa kusumbwa n'ojja leero natere n'ebinsumbwa n'ensalawo nziteeke mu baana abasolooza amayumba naye ate with time ngenza okulaba nga nabo bansumbwa batwala ssente nnyingi ate ne bagamba nti ate ssente tezinakola ki tulindemu so n'ensalawo nzeddiza emikono gyange era okutandika n'omwezi guno ogenda kuba ssente woziwanze. Naye ssebo okutandika n'omwezi ogujja nga sikutegedde bulungi. Ffe tusasula emyezi 6 ndi mupya wano mmazeewo emyezi 2. Wazasula emyezi 6? Yes. Ku myezi 6 wakebakako emyezi 2? Emyezi 2 kitegeeza nyinayo emyezi 4. Mu maaso? Essebo. It's okay kuba olwedde kitegeeza mwezi wasasula baba bazikola ki baba bazimpa nja kugumiikiriza emyezi egyo ena gimale okukola ki gimale okugwako obadde osasula ssente emitwalo 7 gyobadde wa buli mwezi. Kakati ng'ejja kiri nti kikomyewo mu mikono egyange ku 7 ngenda kusalirako olw'ensonga obadde obawo 7 ate naye nga balina ku percentage gye bakola ki gye batwala kati ng'ejja kiri nti kyeddiza mu mikono gyange ku 7 ngenda kusalirako ojja kumpa emitwalo 5 buli mwezi ng'omazeeko gino emyezi gyena ojja kumpa emitwalo 5. Oyo landlord nga yabadde sololeza. Kale madamu kyokka kati kitegedde amannya go mpozi gwani? Nze Haira. Tugwe Haira. Okay. Haira. Room number? Room number 23. 020. Ogambye 020 what? 023. 023. Room number. Okay. Kale tweyanza nnyo ssebo. Nze nzekka alina okujja wano nkubanja ssente. Bwe ndikyusaamu era nja kibategeeza. Kale ssebo. Kale mukwano. Abeeno. Abeeno. Oni ssebo. Jebali madamu. Kale ssebo naye jebali ssebo. Madamu,
Amanya gange nze Sharif Matovu omusambaganyi ngera nze landlord wo ku nyumba zino zoliko. Oyinza okubeera nga tomumanyi ng'oba ssente obadde olina abalabooziwa naye njagadde nja okweyanjulire osobola okuba nga ontegeera kubanga si kirungi kubeera n'abapangisa ku mayumba nga tebakumanyi oba oliawo nga tango tokola ki tobamanyi. Kati mu kujja wano njagadde njije mbeyanjulire nammwe muneyanjulire tegera apangisa bennyina ku kizimbe kino nammwe mumanye. Naye sebolooza ebya landlord nze neetaaga obitegeera seetaaga kubimanya kubanga ffe tusasula kampuni, sente zaffe tusasula mu kampuni, kati ebya landlord byo seetaaga kubimanya. Oli mutuufu mu nsonga eyo kubeera nkimanyi mbadde musasula ba kampani abasolooza. Zino ennyumba landlord waazo eyali yazikwasa abasolooza nazimuguzeeko kanembeera nga nze seetaaga ate kubanga nzirekamu abo abasolooza nze kennyini n'ensalawo nga nannyinizo nzije mbeere nga neesolooleza ssente zange olw'ensonga bo bennyini tubawa ssente ne batuwaako entono nabo ne basobola okukola ki. Kati nze bwe mbanga nsobodde okuteekamu ezange ng'ate nnyina obusobozi obwebanjiza ensobola ki nzize wano mbeyanjulire mumanye nange mbamanye tegere ne ssente mmeka buli omu gy'abadde akola ki gy'abadde asasula. Obadde osasula ssente mmeka buli mwezi era wasasulako emyezi emeka obanjibwa oba tobanjibwa? Mbadde nsasula emitwalo 7 era nasasula emyezi 6 akukozesaako emyezi 3. Kitegeeza nti myezi 3 gye weebase obanja emyezi 3 mu maaso. Yes sir. Ogambye obadde osasula emitwalo 7. Yes sir. It's okay, emitwalo 7 wakasasulako emyezi 3 gitambudde okyalina okuba mu nnyumba myezi gye 3. Yes sir. Nja kugumiikiriza emyezi egyo kikole ki giggweyo. Ekirala obadde osasula emitwalo 7 nze ngenda kubanga nkujjako emitwalo 5 olw'ensonga zaagenda okuba nga neesolooleza. Nja kukusalirako oluvannyuma lw'emyezi giri nga gikoze jja nja kukusalirako ojja kubanga ennyumba gitadde ku mitwalo 5. Kale sir. So amannya go mbadde njala kumanya go. Amanya gange yenze era. Gwe era? Era bannaye. Enamba y'essimu 0702. Naye erinnya nno mpadde limba era bayinza okuba abangi. Eddala. Yenze Kakooza era. Kakooza era. Enamba y'essimu 0708 8 6 7 Okay, room number 024. Kati kitegeeza nti aba kampuni we bajja tetuddamu kolagana nabo. N'okubatunulako tekyandyetaagisizza lwakuba nti bayinza okuyitawo gw'olina okubannyonnyola ekyo nti landlord twamulabye yaŋŋambye yabijje mu ngalo zammwe. Kati egwe landlord waffe omupya kale ssebo